kachumbari anakundo jirese wana wasi Alright, Kachumbari TV, it's me your boy MC Prince Ivo Ngabulijo nabagamba wano kawo n'okubeera omanye ebifa mu ggwanga omanye ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Kachumbari gwe mukutu abiva Maachi tulina plans nyingi nnyo ezammwe bafans baffe n'abatuwagira. Mwebale kusubscribinga na kugamba munnategeeze munne nti nno Kachumbari TV ate nayo yazze mu industry n'amaanyi mangi nnyo. So olwaleero tufunye omukisa nti nno tukyaliddeko muganda waffe mukwano gwaffe munnastruggle munnaffe Mulwana ayina emboozi ey'enjawulo gy'otasaanye kubeera nti nno osubwa. Gwe wenna ali eyo tegeeza munno tekyetaagisa tukwatire wamu okulaba nti muganda waffe avvuunuka obuzibu bwalimu naye nga ebintu si birungi. So mutwegatteko ate tumwanirize ababuuzeeko. Tukwaniriza Kachumbari TV. Evan ogamba otya? Ogamba otya? Kachumbari TV. Kale nolaba nkubuuza nti ogambe ninga atamanyi nti oli mulwadde. Ogamuwe butyo. Obukuluma. Balina abawagizi baffe ababeera Kachumbari TV nga mutulaba. Kola kyamaanyi atubaaniriza mwebale kutwagala nnyo era mwebale kugiwagira. Mbalamusizza nnyo bannange. Amanya Mulwana bangi bamanyi toka kwa balabala. Eruyimba lwasinga erinnya. Kayimba kankolya ddala bulungi nnyo ako. Ali mu kirasi nga nkyasoma naye akayimba ne kantuulamu nga buli lyowulira toka kwa barabara besija naingia toa basi yako nataka jibu muganda wange ndo litakasobola kayimba. Ogamba otya tutandike emabega music omuyingira ddi? Sano music nva kusomero yali 2010 olwo oliwa nawo kusala amalodi awo kusomero awo mbeera ntandika okutunda amafuta akusala amalodi ngatonaba kutuuka kusala amalodi. Nze banziika kutamba era gye nasomera primary kweyongerayo. Gwe bakuzaala era oyingira otya ekibuga? Omusajja munnabulemeezi omusajja weeruweeru mu awaasibuka entalo. Bagamba ekyali eruweero gyomanya abantu gye bafiira obuwanga bwo gye businga okubeera obungi. Gye banzaala bwenva bazadde bange bonna bafiira mu lutalo. Ebyaddala tosobola okubika bazadde bo toli serious anti engeri gyekiwulikikamu kitiisa. Kinaana kubanze banzaala mu 87 oza mu January. Lutalo nga Museveni amaze wamba naye ng'olutalo bukyali lungi ng'abalala bafudde abantu bakyayongera okufa. Kuba taata ye bamutta mu 86 nga gutwako nga maama ali lubuto. Olulwo olwange bakuzaala muleka n'olubuto. N'olubuto atunze mu 87 banzaala. Kati gye twabeeranga ne maama naye ate leero talubalugamala okunzaala ndowooza mba nina emyezi nga 6 naye mu dduuka oyo naye ne bamwokya sinaafa. Myezi 6 mwana aba akyali muto nnyo. Nesigala ne jjajja yankuza ate mba ntuuka ndowooza naleero essomero ali ndowooza ntuuka mu P2 akuzeekuzeemu ejjajja ali akadiye ye teyafa lutalo naye naagira awo nesigala ne kojja wange. So obulamu bwe butyo ntuuka ndowooza mu P4
taata wange abaali badduse olutalo mu kyalo ali kusala amalodi naye najja n'akimayo omuto nga ajja n'okugjayo amagumba g'abafeeyo gye babaziika kuba tali tebaali tebabaziika waka bafiiranga ewo nga banoonya omuti we bakuziika bwe balijjukirirako ng'olutalo luwedde bajjayo amagumba yajagamaama ojja okunzigyayo baabya olumbe awo taata n'agamba adda mukangende naye kubenda okojja wange yali mutamiivu ng'anywa nnyo omwenge eri mu kyalo n'agamba sijja kukkiriza adda mukutuula nakojjaawo ono talina buvunaanyizibwa anywa nnyo omwenge nandeeta salamaloti ntandika okusoma era nambeerera twakoma nentandika okutundawo amafuta kusala amalodi tawe ngatunda nago nga vaako ntandika okukolagana n'abayimbi balunda mu biru awo myaka ng'emeka awo ngamu yawo kati awo yali 2011 abayimbi ebiseera ebyo babanga basitangira okumukyanyambanga nga mbaguza amafuta kwe kubafunako emboozi ajjanga mpaayo amafuta nemufuuka bakyali nga lone wajja nga talina nagante eramu emitwalo 10 ngagenda ku sho empeera najja wabajja nazikuteerawo noteekawo nomuteerawo nesaawa ezizo okitegeera kati awo wenava netandika okwegomba nange okuyimba ntandika okubeera n'abayimbi awo okitegeera emyaka gyonna kati wenfubutuka nga ndi mu studio ya Ssemakula 2016 nenga Besigye yesimbyeyo nga mwagala nnyo nga amanyiye muntu asobola okulombulaki ene omuntu yonna baaliwo naye nga yaliwo ow'amaanyi nga gwolaba obudde obwo gwolaba gwosobola okugandika naye olwedde wali olinayo ennyimba endala ezitambula nga twabeeranga mu Eagles omwo nga tulinga abali mu akademi kubaleetera kamere okutuma wano kutimba bipande kubeera awo ne Katonda neŋŋamba kati ebiseera ebyo netwali mu studio zitandikana nenegomba okuyimbira Besigye nenjiya akayimba nenteesa ne producer ali bamuyita David producer David oyo nemuwaayo kasente nga bali tebamanyi amanyi asobola kukkiriza kuyimba ebyo bintu buli muntu atya gavumenti manyi Museveni buli muntu yalinga amukya nga tebajja kukkiriza balinga saa 7 gwekiro twali tubaze nga bavuga bagendanga ku sho ne bayimba we badda nga batuukira awo twabalinda bamala ogenda ku sho tubalinda nebalinda ne bavaayo nemanya nti basiibudde bagenze kwebaka kuyingira studio netukola akayimba ffe tuluyimba olwo twalukolera olunaku zintuya Katonda zirabe edduka kati oluswayiri ng'olumanyi oluswayiri kyomanyi nali nkozeeko ku mafuta kati nakubanga nembuuza sikaali kino ekigambo bakiyita batya lisigadde mukwano gwange kubira nemugamba nti abantu bakaaba olwavu nakugamba gamba wananchi wanalia umasikini nowandiika kati ani akuwa gundi kuba ndaba towandiika nga luyimba nalumu elusose ani akuwa koodi eyo tino boteekamu Oluswayiri Oluganda kisa kya Katonda kuba alina ebigambo byali bingi byempulira byenjagala okugamba Museveni kapindi nyingi naye yakuwa oluyimba tosobola bimba n'obimalayo kati nalondangayo keezi byali bingi mpulira mulinako obusungu okungi mpulira buli kigambo njagala okimugambe ngamba oba wenayimba mu Luganda tategeere kwe kuteekamu Oluswayiri ngamba wenayimba mu Luswayiri tategeere nteekamu Olunyankole nemanye kanyimbe ne mu Lunyankole aleme kwebuzaabuza nti teyalufunye bakyokola baali zotenkuto zifiire abantu ne bali obworo ne bulibeeta ne
balirawo ekitegeera abashawo ni balira nanjagala kitegeera Munyankole wabatamanyi Uganda bulungi ategeera Munyankole n'Omunyankole waneebuzaabuza nga Oluswayiri alumanyi musirikale oyo oyingira studio lufuluma oluyimba twalukola lwa mukaaga olunaku lwa mukaaga era Sande nensigala n'oluyimba wange wakanga nduwuliza ku Mande nengenda ku kitebe kya FDC nentuukayo yalina akazimba akali mu ntaawo ng'atuula eno ye ofiisi ye nga tali mukile kizimbe nemulanga ng'atudde sirika nengenda ku reception awo ezzalaawo olimanya eribaawo oyagala ki njagala mukulu babuuza kyenjagaza nogana muyimbidde akayimba balagasi nabagamba teeka wano CD ziteeka nga ziri awo zitumye bangi nnyo abamuyimbidde esawo naye bwojjanga bakugamba teeka oluusi tebazifana neŋŋaana owaayo CD nagamba oba tuyagala kuwaayo CD tambula okole ogende nkyuka nenzira nentuula nezigenda nga mulabe omusajja atudde wali beesiki kati namubaza nga ndaba situkatereeza entebe ngenda okuba ne dereva yankuwa tukayingira mu mmotoka agitokose ebeera standby kati bafuna batutudde briefcase nentandika omubala ebigere abatuuka ku luggi nga nange ntuuseewo nagamba ye olyotya gyendi bakuyitaani nemuyanja ogana kuyimbidde akayimba wano njagala okawulirize kanaba kanatukolera mukambe katukolere naye kwata akawulire nakwata sidda ngamba yemba nvaawo nagamba asooka ojje bakuyitaani alawulwala agamba mpe enamba ye akifuna enamba kati aba agira bwati afuluma ngenda okuwulira bagitaddemu ngendongo ebukuta mu motoka bwe bweyayingira naga aginteeremu ngiwulire sagwenafuna lisikulaba nemanya nti sure deal nentambuza ebigere byange bimukomawo mu kalenda nensirika talina kubanjalo kino neebasi ndi okulaba essimu ekubirwa nekineebasi nengikwata ndokuyagamba yenzere warenikiza besiki ye kennyini yagikuba tomanyi kyenawulira kana namba entajjangu kitebe ndagala kulaba ayalooza naddamu okufuna otulo tosobola kwebaka walinga agenda olinnya ennyonyi agenda okukola 12 ntulula ngambye yangamba kugendayo saa 7 naye nga mpulira njagala nakusimbulirawo musanvu ez'emisana naye bwe yagala simbula kiro bukye nga wooli ngenda natuukawo saawa 5 ntuula naye nga mulaba mulufu tulawo ya saawa 7 nenzija ku reception nembaganze tebala kulaba kiro gatwako bagendagenda naawe kikibwe agamba olina appointment tiyeyakubidde ne baseka yefumba ng'omulala naye Katonda mba kyali mukwajuinga nabo ngenda okulaba kulaba oluggi yalina kyanoonya nga yeye adamusesa okulaba yangu nempitawo batunula batya batya Katonda ono mulaba edduka nenyingira mu ofiisi ye tutuula najuisi gwanywa ngipaako mu giraasi netunywa tetunyumya tavanga ate namala nakyuka nakambula nambuza oluyimba waluyimbye ngaani wani yakutumya oluyimbi waki waluyimbye nkalira ku matama naye nga kamanyi oluyimba nga Katonda alutaddeko ekisaaki namugamba mukama wange oluyimba olwo banzaala luweeru naluyimbi nga lina obusungu okuba nti banzaala luweeru ate gavumenti luweeru abantu baafa naye tebayamba so ngadde nnoonya omuntu gwesobola okwegatta naye tulabe tusobola mu kalulu kano okuwangula mwami Museveni aseka
naye nagamba awonadda mu nnomo ye agamba kale nakwatawo omusawo nampaayo $2 sajjukira bulungi nazimba nga kwata transport nja kukubira tulabe engeri tugenda okukolamu tambula nenkomawo nenzira kalenda nebisirika tolina kuwagamba olwo eno mu Eagles tebamanyi waliwo akasajja kaali kalumanyi kaali nalo kabuliza mbu kayita mawa mawa mutegeera kasajja kampi kaali kalumanyi akati mbanja nga bankubira nga ddamu ankubira nga jangu enzira yaawo kati nagenda okutuuka nga ku kitebe nga yeringi tonyi ekola evuga buli muntu naye gwe bakubira nemanya kyakutte banyingira ofiisi enkeera lwali lwakwewandiisa kati ne bateeka ku puroguramu awo ogendagenda n'omukulu kolo ate nali sigenze simanyi nti ngenda kuyimba kale batongosa kampeyini zaabwe okwewandiisa kwange nensooka nenkonamu awo ku kitebe buli wefudiserawo nalunsalawo nenfuuka serebo ku kitebe tugenda okwewandiisa enamboole natutuuka enamboole yalwawo okujja nga alaba jjaamu yaliwo ti yatambulira esanga meka okuva enamboole okuva eri namboole okujja enakimuba tutuuka abayimbi bonna bayimba nzijukira n'omugenzi bambe yali ekisaki bebaaliwawo nga be bamaanyi bayimbisa mayinja nzijukira siteshama yanze nga nze sinnayimba Mami Semuju yali ku puroguramu waliwo Mami Semakula bamuyita Semakula Asumani yali antembeeta kati ng'eno mu Eagles bagambye nti ngenda yimbira mukulu tebabimanyi yamanyi omuyita emboozi kati aliwo Mami yagambye nti Asumani gantembeeta kati gundi batuuka okuleeta dokita naye nga ye luyimba alumanyi beesiki bagamba ngiye dokita bamunoli Asumani yamugamba nti Adamu yagenda okuleeta nga naye oluyimba alwagala kati ye gundi aleetamu mayinja Semuju nganda dokita aba agenda kwogera mayinja yagenda okuyimba kati dokita bamugamba twaliwo omwana wa dokita agenda okumuyimbira yagenda okumuleeta ku stage tuuka ye Semuju yali musa tejjukira bamaanyi ye yaleeta mayinja mayinja ng'ayimba nga dokita talemera mu ntebe kakati ng'ono Asumani agenda wali DJ agamba nti mayinja olumala bw'ati ng'akwasa gundi akazindalo oluyimba kati mayinja amala okuyimba dokita alwemera mu katebe akaana atunula bati nga ayita Asumani Asumani oyo ng'amuganda bano badde atunulira awo Semuju amanyi ng'asituka agenda azina ebizina bye ne mayinja kakati amala okugira ti endula evuga mayinja amaze okuwummuza waati bakuba oluyimba lwange tuuka kwa balabala ensi neewuuma sanga ku stage awo yentandika y'oluyimba okuba yite kamera zonna za TV ez'amaanyi TV z'amaanyi ziri awo ba oluyimba ekisaawe oluyimba lwalirana kubona buli yali mu kisaawe yazina amazina kisaawe kyonna nekiwuuma n'abaŋŋamba anko n'aŋŋamba luddemu nekuziniza paka kindi obudde bwali bugenze mu butuufu naye nga byokwogera tabifa nakazi na luyimba besiki kati nva ku stage nze mbitwala ngeri okusaa ngamba Asumani zeno mwezi nampitamu nga ninya akaboda kaye nga nzira waki boda makindi enda okutuuka ewa TV zonna nga zirabanze baganda bange bonna baani bonna kati ne mu kalenda we bategeera agamba bonna kati nayimba oluyimba olwo mayinja yekanga nyinyi nga kuba mwalinga batumanyidde mu kalenda ffe tubeera nabo